Butelevu ngenda kulaga vidiyo y'abako Jonas engeri gye beeteeseteeseemu nga bagenda okukyala mu maka g'abazadde ba Baby Gloria. Eyo niyo family ye okuli baganda be, bazadde be, basenga be, oyo mwogezi ne baganda be n'abafamily awamu okutwalizaamu nga bw'omanyi abantu abagenda okukyala awo nga boolekedde mamotoka mapya ga bbeeyi nga mayitirivu nga boolekedde olugendo okukyala mu maka g'abazadde ba Baby Gloria. Ndowooza olaba layini bw'eri empanvu. Jjukira nti oluguudo olwo nga bw'olulaba olugenda mu maka g'abazadde ba Baby Gloria ge g'amaka kalina eyo gy'olaba nga bw'erabika obulungi nga bw'enyirira nga bagitimbye bulungi. Oluguudo olwakoleddwa family ya Jonas lwakoleddwa abooluganda lwa Jona bagende mu maka g'abazadde ba Baby Gloria nga oluguudo otereevu bulungi lwa kolansi tewali binnya n'ebirala. Baabo abako batuuse mu maka g'abazadde ba Baby Gloria the Ssenyonjozi nga batuuse bulungi nnyo nga bali mu kweteekateeka ate olwo balyoke bayingire Gloria ayanjuleyo omwami we mu bazadde be nga okukyala okusooka oba nga omukolo ogusooka. Babadde bambadde bulungi nga bali smart nga banyumye bana rich aunties, rich uncles nga bw'obalaba. Kinyinza okugamba nti mu nsi muno buli muwala yeetaaga okufumbirwako ng'akyali muto, ng'okyalina kasimero nga kali real, nga tonnaba kugwira nanansi, nga tonnaba kutomera misanvu na bikonge. Gloria bambi she made a beautiful bride. Awo laba abako nga bayingira mpola mpola nga bali smart nga banyumye babadde bulungi bonna balabika bulungi. Omwana muwala ng'avuddeyo abuuza kubako munnange abalamusaako so naate oluvannyuma amale oba awo nga bw'omulaba afukamira agambe nti maama ne taata kasooke nkulaga vidiyo eyo. Baba, batata, basenga, nesenga ow'ensonga, ne bajjajja bonna bonna. Y'ono mukwano gwange gwe nali mbagambako era azze mubanjulire. Wow, congratulations once again, Baby Gloria. It's such a great feeling. Baana mmwe abatakituukanko teri kiwulikika bulungi nga kwanjula mwami wo mukwano gwo asinga mu bazadde be. Ate teri kintu kinyumanga kufumbirwa mukwano gwo lw'ensonga mubeera mwetegeera in and out, mubeera mweyagala, mubeera tolina kyotya kumugamba. Simanyi we nnyinza kubannyonnyola byonna n'embimalayo naye nga congratulations Baby Gloria once again. Afumbiddwa nga mwana muto alabika bulungi, abantu be bamwogerera nti simanyi alina obugumba ago bagayita beauty bonds, naddala ba modo ebiseera ebisinga bye batera okubeera nago, naye nga bonna abaana bato bonna balabika bulungi. Simanyi lwokyagiraba ng'eri real tenafuna nkanyanya njogere kindeke ki banamwe ebisinga byonna mubiraba naye lwakuba nti abasinga nti oba boogeza nnugu oba bukyayi oba kyobabagala violence simanyi nakumanya naye nga congratulations Baby Gloria once again. Kimanyi essanyu Mama Gloria lyawulira essanyu buli muzadde lyeyandiwulidde nga afumbiza omwana we ku myaka emito ate emituufu gyennyini gy'abeera alina okufumbirwa. Naye nga kyasanyu ddala. Nyongera obajjukiza nti ngenda kubatuusaako buli mukolo tuddako kwanjula, ngenda kubeera nga nako nkubatuusaako very soon. Okwanjula kwe kuddako ate olwo tulyoke tudde ku mbaga. Ngenda kubeera nga mbaleetera interview ya Baby Gloria mu paati eddako nga yeesunga okuzaalira baawe abaana abalungi, abaana abalabika obulungi n'ebirala bingi nnyo. Naye yagambye agenda kuzaala abaana nga bamaze kola mbaga, si bino nti nno mumaze kukyala nga abasinga kye bakola ne mukola okukyala n'olyoka ogenda mu maka g'omusajja nti nno ofumbe. Baagala kola okukyala kwawedde wabulayo kwanjula
then tulyoke tugende mu mikolo egy'embaga ate olwo balyoke bafuna abaana balyoke bazaale balyoke bayingire obufumbo. Tubagaliza ekisinga Katonda abakulembere mu lugendo olupya lwe batandise ayongere okubalaga omukwano bayongere okubeera nga balina omukwano gwabwe love yeyongere bweyongezi kubanga jjukira ebiseera ebisinga abantu bwe bafumbirwa omukwano guggwawo omukwano ne gukendeera ne wasigala kusaasira mu Busiraamu kye bayita rahma ne wasigala kusaasirigana ne mubeera nga mwesaasirigana buli omu gyesiti nga mwerinako ekisa ate obeera nga afumbirwa mukwano gwo kisukka kubanga ojjukira eri friendship gye mulina byonna bye muzze enkolagana gye muzze nga mukolagana mwenna mu love as in relationship ne mu friendship awo ne kisukka ate oba awo afumbiddwa mukwano gwe awo wekyawukaniramukko n'okusinga ono omuntu asanze obusanzi olwansonga muba temukyalina kye mweguyaako bwe mubeera nga mwefumbiddwa bwefumbirwa nga temuli ba mikwano muba temukyalina kye mweguyaako naye mubeera ab'omukwano oba mukyalimu kali nti ono mukwano gwange musobola buli omu asobola okubaako kye yeeguya ku munne omukono ne guddamu ne gutambula buto. Tuzzeeyo ku vidiyo y'abako nga bwe batambudde okugenda mu bazadde ba Baby Gloria awo nga batudde balina jjukira okumanyagana nti nze Jona mbaleke Jona batuzaala eno bwe bati tweddira kino ne kino ne kino ne kiri bino bwe biti ne bwe biti ne bwe biti ako ke kaseera k'okuleeta ebirabo sooka otunulira ebirabo ebyayogeza abantu obwama baalese ebintu nga bingi ebintu nga bya bbeeyi nga si binene ebyokugwirana si binene abantu bye basiba obutungulu mu bibbo bye basiba ennyaanya basiba wootameroni basiba nanasi basiba biki naye banamwe get serious. Tunuulira obusawo bw'omuceere bwa basmati otunuulira essukaali laba ebibbo ensiba gye baabisibyemu nga si byo byogenda okusanga mu carrot naye bannange tubeere serious mazima ddala owasa otya omwana wa muno n'omuwasa n'obutungulu n'ennyaanya really green pepper mubeere serious mazima ddala kyogamba amaka g'abantu gasanze tegaliimu green pepper ne mazima ddala ne bw'obeera mwavu naye ddala tolina kwetikka nnyaanya ku buko tolina kwetikka nnyaanya kuzitwala mbazadde muno omugula ennyaanya omugula obutungulu mugula ebintu ebirabikako tunuulira awo nga bali mu kusala keeki bafundikira omukolo gw'okukyala munnange nno bwe kwakomekereza okukyala bwekutyo bwe kwakomekereza ate nga esaaza kati bali mu nteekateeka ey'okukola okwanjula kubawuuba kudde eri ensonga lwaki temulabye nnyo Mami Gloria mu vidiyo ezo lwa nsonga munnange yamaze yaradde oluvannyuma lw'okwetala ennyo essanyu lyamusukkako akeetala akayitirivu yaggyemu bulwadde mukazi wetu naye tusaba Katonda amusaasire amusuuse ate asobole okweyongera okunyumirwa essanyu ly'omwana we. Simanyi oba mwenna mwalabye Metron wa Baby Gloria sister we bannange teri kinyumanga kubeera ng'olina sister we ate nga best friend wo. Nyongera okubiriza abazadde mwenna abalyo mukuze abaana mu love nga mubaagala osanga ab'enganda ba sisters beerumaaluma tebakwatagana oli Metron we nga mukwano gwe naye nga ba sisters we weebali ebyo nno kyemmanyi biviira ddala bagamba charity begins at home biviira ddala ku nkuza abazadde gye mukuzizzaamu abaana bw'okuza abaana ng'ogenda baleka beerumaaluma tobayigiriza kweyagala tobayigiriza kweraga mukwano era ne mu bukulu tewagenda kuba mukwano bagenda kubeera nga beerumaaluma be ba sisters bosanga nga beerogaloga beekubira emimiro tebeeyagaliza n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo. Okukuza omwana si kyangu naye bannange tugezeeko abaana beeyagala ng'abo banyuma nekuba kutunulako butunuzi nekuba kola kingolaba ba Luganda ate nga ba mukwano nga bakwatagana kwegamba
nga natandise kwogera simanyi nti oba naamaliriza kati. Nsaba okozesa comment section otuwe endowooza okusinziira bw'olaba video okuva gy'etandikidde paka gy'esembedde, naye nga nnyongera okubebaza mwenna abala video yange to the end, ne mulaba obulawo nga temubuskipinze emikono. Ndi musiimuza Bakatonda abo bye musinga okwagala. Ochani Media kwokyali, subscribe for more updates, like, share and comment. Twelabira okunyonga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya, ate nga nnyongera obbajjukiza Jana Airport Pickup, tukola airport pickup. Services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Muneesige mbatambuze ku layisi. Mujje ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Abaana bangi muti okubukinga ba airport pickup nga mulowooza buli omu wabbe. Naye ojja ku WhatsApp ng'oli serious. Mukwano nno tuteesa. Ne ku bbeeyi gy'obadde tosuubira. Tuteesa tuba tetusobola kulemererwa. Tuteesa. Nnyongera obbajjukiza ku airport teri boda teri bus. Teri yadde taxi. Abaana abamu mwagenda ne muwulira rumors ku TikTok mbu airport bataddeyo bus biki ne musambira waggulu nga janzi. Baddiya okuva lwe mwalaba rumors ezo ezitambula mwakalaba abaana bameka batambulira mu zi bus. Mwakalaba abaana bameka bakomo ne batambulira mu zi bus. Bus zamala ku airport zitambuza bakozi ba ku airport. Era abaana bakomawo ne babeera stuck nga balowooza ku airport waliwo bus biki ne bamaliriza nga babukiza wa airport taxi ate ne babajjako mu kitimbe gwe ssente omuyitirivu. Tubagamba mu booking ng'obudde bukyali temwagala. Mujje tutambule ffenna. Mwagire kadaama munnammwe bambi. Mumpagire. Mwagire kadaama munnammwe. Nyongera okwebaza mwenna mwenna abampagidde. Nsaba Katonda abamalire abawe bye musinga okwagala. Mwenna abandaze omukwano nga temumumanyi. Nsaba Katonda abampeere bye musinga okwagala abansiimire. Ate nga nnyongera obbajjukiza nti ngenda kubeesibako paka lasiti. Ngenda kubeesibako paka lasiti paka bwe munampagira. Sirina gye ndaga, sirina gye ngenda kulaga, ngenda kwesiba ku mmwe. Ngenda kubeesibako paka. Ate nga tukola surprise ne delivery. Ekirala tuzuula omwagalwawo. Kimanyi mulaba love ya Baby Gloria mugyegomba. Bagamba mujje tuzuule abagalwa mmwe temwagala. Muli eyo abagalwa bammwe babakolako tugabane. Balina abakyala abalala oba abasajja abalala nga temumanyi. Ekifo ky'okujja tuzuula abagalwa mmwe otegera omuntu gw'oyagala ddala kituufu oba akwagala oba takwagala temubiwulira. Naye nga kamberekeze tusinkane mu video eddako n'era eya Baby Gloria. Ngenda zibaleetera mu butundu kubanga guno omukolo gwanyumye nnyo ne gusaanikira internet yonna.